Okusoomozebwa abasuubuzi kwe basinze ossanga omwaka 2018 gwe musolo nga buli gw'osisinkana akugamba buli kimu kyanditambudde bulungi naye omusolo gwekanamye nga tutandikira ddala okuva ku gwa mobile money okudda ku guno ogw'ebintu bye baleeta mu ggwanga. Mu programu ya leero ensimbi n'emirimu tugenda kuba nga tutunuulira engeri gy'osobola okuba nga tokosebwa mu bizinesi newankubadde osasula omusolo. Ate bwe tweyongera mu maaso tutunuulire bintu ki abasuubuzi bye basuubira mu mwaka 2019. Nkwaniriza ku program ensimbi n'emirimu nange Omumbejja Leillah. Omwaka 2018 gubaddemu okusoomozebwa kungi naddala eri abasuubuzi okuviira ddala ku kuwamba ebintu by'abamu ku lw'obutatuukana na mutindo eri ab'ekitongole ekya UNBS. Omusolo gwekanamye ku bintu bye basuubula omuli ebyamasannyalaze, material ezikola ebintu nga curtain, engoye n'ebisale by'ebizimbe, kasasiro n'ebirala bingi. Naye newankubadde okusoomozebwa weekuli, bangi basobodde okugumira olw'essuubi lye balina mu maaso eyo yadde nga abamu baalekulira olw'obunkenke obwabayitirirako. Yadde nga biriwo ebiti tweyongedde okubuuza engeri omwaka gye gutambulidde abamu ku basuubuzi bye basuubira mu gujja ne butya we basobola okugonjoola ekizibu ky'omusolo ogwekanamye ogufuuse okusoomozebwa okw'amaanyi mu mirimu gyabwe. Bintu ki by'osuubira mu mwaka 2019? Nze ku lwange nsuubira expansion mu dduuka muno okutandikawo address endala, of course nga Mukama nyambye, then n'okusuubira nti government egenda tukenderezaamu bintu ebimu ddala tusinzira products ze tuleeta tuleme okubeera nga ffe tusafalinga aba bizinensi entono mu mirimu gyaffe. Okubakendereza wa wennyini like nga ku misolo kuba ebintu ebimu birinyisibwa olumu bane bijja nga bagamba si bya mutindo ne bijja eno mu bizinesi ne tubisuubula aye nagye nabitwala naye nga stoppage yandibadde eri ku luutu biyingirira. Okutwaliza awamu mu mwaka 2019 nga omanyi ebya Uganda Mumbejja, ebintu bya Uganda tebitera kukyukakyuka okutwaliza awamu. Uganda bye bintu byosanga nga oluusi emisolo buli mwaka bigikola ki girinnya olw'ensonga nti ensi yaffe ekula bukuzi. Naye oba oliawo okutwaliza wamu emisolo okulinnya tekyali badde kizibu. Singa ddala gikola egyo kiteekeddwa okukola ki? Okukola. Ne buli kiseera ekisinga baba batusuubiza nti nno waliwo ekigenda okukolebwa okutwaliza wamu ate newatabaawo kikolebwa. Bintu ki by'osuubira mu mwaka 2019? Ebintu byensuubira mu mwaka 2019 ebintu bigenda kweyongera ebbeeyi, emisolo gyeyongedde, nsuubiramu obuzibuzibu. Lwaki ogamba nti ebintu bigenda kweyongera ebbeeyi? Emisolo gyeyongedde ne bakama baffe abatusuubuza engoye, otuukayo ne bagamba engoye bazirinyisizza, empale gye wajja ebiri kitundu ne bagiguza ebiri kasanvu, ate nga kasitoma ye yamanyiira agula ssente entono. Bizinensi guno omwaka oguwedde gubadde tegutambudde bulungiko. Sinzira naye nga kasuubire guno omwaka ogujja kigenda beerako beta. Okubeera better in terms of what? Bizinensi basomadde bakina ennaku zino. Naye katusuubire guno omwaka ogujjako kigenda beerako mu maaso nga kirungiko. Lwaki gwe osuubira bakasitoma badde bajja nga batiniko? Kasitoma kirabika obwavu bwe badde bayitiriddeko ennaku zino n'ebintu ebibaddemu mu ggwanga nga ssente kwe gabaza abaana ku masomero nga ssente ntintini. Neka tusubye mu mwaka ogujja sikigera kweyongeramukko. Nze okutwaliza awamu kyenyinza okugamba ndi musanyufu olw'omwaka 2018 naddala ku saidi ya Jennifer Musisi newankubadde nti nno wabaddewo obumulumulu obubaddewo ku saidi ye naye ate era bw'oba otunuulidde ekibuga n'emyaka gye twalimu emabega yalaga nti alina ekyakozeewo. Bwe kijja ku saidi y'emirimu gye nkola kuba nze ntunda safety wear, nina essuubi nti gye tulaga olw'okuba ntugenda osima amafuta safety wear bajja kuba bamwetaaga okutwaliza awamu naddala nga abali wakati abalemesa ebiseera ebisinga ssente okutuuka mu ffe bamufuna mpola tebalemesezza. Tulina essuubi nti ssente zijja kuba zituuka mu ffe Mumbejja. Obusuubuzi bulina gye buva. Obusuubuzi bwonna buva mu makolero kubanga bye tusuubula bakola bikole. Amakolero ag'ebweru n'aga wano agaggalawo n'agataggalawo. Obusuubuzi butambulira ku makolero ne bizinensi natambulira ku makolero. Tukoze tutya
okulaba tulemera mu busuubuzi obadde bugenda okusereba mu 2018. 2018 bututambulidde bubi nnyo kubanga tuba tufuna amakolero tuna bitukozesa ng'amasannyalaze, amafuta, entambula, abakozi n'abakozesa. Ye amakolero tugambye ge gavaamu ebyobusuubuzi. Tigatutambulidde bulungi kubanga tetulina bakozi bakola mu makolero. Lwaki Uganda tetendeka bakozi bakola mu makolero agakola ebintu? Bonna bayiga buyizi. Tubayigiriza ku mulimu. Ekyo ne kizza omulimu emabega, omukozi ajja nga simutendeke ate ng'olina omusaala ng'akola kati n'abeera ng'ajja kukolera mu butamanya. Ogenda okwekankana ng'akoze ebitali bituufu, abbye ebikozesebwa bw'ati yatendekebwa nti byajja okukola binabbye, abbye ebikolebwa, agaanye okukola, yeerwazizza, avudde ku duty ye, afuuse omulabe kivala tibayikyana amakolero. Ekyo ne kiviirako okukolero okusereba obusuubuzi ne banga bukka wansi nga bwe twaliga nti twalisuudde mu nsi yaffe. Biiru z'amasannyalaze, okusalako amasannyalaze umeme kankikooneko kuba twagambye amakolero zijja ng'ennaku z'omwezi 15 nga ggwe tonnaba kumala revenues ez'abakozi, eza benefits zo n'ez'amatiriyo kubanga naggambye nti obusuubuzi buyimiriddewo ku makolero. So omwaka 2018 tebugenze bubi naye wabula ssente zibadde ntono mu bantu baffe oba mu bakasitoma baffe. Ekyo kiviiriddeko bizinensi nyingi okudda emabega ne bannaffe abamu bizinensi zaabwe okugwira ddala. Bizinensi entono ne bizinensi ennene. Bizinensi ennene zikudde tuzirabye, mubaddemu zi banka, mubaddemu zi TV ne kampuni ddala, mubaddemu ga supermarket aganene agamu agava muliraanaawe Kenya. Kugamba ogwo ze zimu ze tusobodde okulaba ku TV oba ne mawulire. Naye ate n'eno mu bannaffe ab'ebizinensi entonotono abagudde nabo babadde banjibwa kuba nti nno amawulire kale tebasikiriza nnyo amawulire gamba nti gaba kavalinga. So ne bakasitoma baffe era nabo bazzenga mu ngeri ya musoolesole, nga n'abajja mu ngeri y'omusoolesole nga nabo bennyini bakaaba. Ekitegeeza nti wabaddewo ekizibu mu byenfuna y'eggwanga lyaffe. Waliwo amakampuni nga olaba Uber, Taxify, sibakubidde kalango naye abantu abo bagezezzaako kutulaga nti osobola okukozesa emikutu egyo n'ofuna bakasitoma. Kati owa bodaboda akolagana n'abo aba Uber ogenda olaba olunaku alina bakasitoma bangi. Feeno nga bwe tumala obudde emikutu tugikozesa kuvuma abakulembeze, kuvuma bajja baffe, kugeya mikwano gyaffe, kusindika bu vidiyo bwa kiseegu, beeri bannaffe abazungu bagikozesa kukola ssente. Kati omuntu asinga obugagga mu nsi ye nannyini mukutu gwe bayita Amazon. Talina dduuka wadde supermarket n'emu wabula yakozesa mikutu egyo okutuusaako ali e Uganda ekintu kyayagala nga kiri China. Kugamba yakozesa emikutu egyo kuyungirira. Talina dduuka naye bw'alaba awali akatale akozesezza emikutu egyo, n'alaba awali factory abalina ebintu nga tebalina katale n'abayunga ku katale oba ku beetaaga ebintu bino, n'olaba nga yalina ka commission kafunako katono bwe kati. Era kati mugagga nnyo, era kakati ye mugagga asinga ne Bill Gates bwe tubadde tumanyire mugagga. So njagala bannayuganda naddala abasuubuzi abalina bu bizinesi obutonotono, omwaka guno 2019 tukyuseemu okuweereza ka vidiyo ako ak'obuseegu. Singa okutteka vidiyo ka bizinensi yo oba saaluuni n'okwata ka vidiyo ng'osala abantu enviiri ne bakasitoma abaliwo ne saavisi n'abagole be wali okozeeko n'okolamu ka vidiyo awo akatazitowa nnyo, then n'okaweereza mu guruupu ezo zitubeeramu eza WhatsApp. So 2019 tumwetegekere kubanga tugenda kubeera mwaka mwangu. Newankubadde okusoomozebwa kubeerawo mu bizinensi
naye olina okuba nga weeronda oba ne weekuŋŋaanya n'osobola okutunuulira biki ebiri mu maaso okweteekerateekera obulungi omwaka gw'ebyensimbi 2019 ate gwe tuddamu. Katuwummulemu katini tovaawo.